morning, afternoon, evening kijja kusinzira budde ki video eno weegenda okubeera nga tekutuukira ku Fahad Pro UG oga kusakira n'oga kutuusaako agasobodde okubeera nga tegagwa mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo naddala gwe gy'otasobodde okubeera nga tutuuka ku video teeka ekigalo like nga sharing abala kubakusako wansi always kabeera open tekigana kubeera nga tosula endowooza okusinzira ensonga nga bwongenda okubeera nga ate oziwulira omuyimbi Chosen Becky si birungi n'akamu era nga waliwo ekituufu ekitagenda bulungi mu maaso mu bulamu bwa Chosen Becky n'omukulu ono Sekajja era nga emitwe ebisinga bizenga bikyankala na mpola mpola along the way okuva oluvavayuma ne babeera nga temunange abasala okubeera nga ate obufumbo bwabwe babufuula official kinajjukirwa ono nno Sekajja yali mu kubiwa bifaananyi era ng'ono yabangawo nnyo ne bba wa Chosen Becky ng'era agenda n'abakuba bifaananyi kakati yamaliriza ye mugole Chosen Becky ali mu maziga nga bwe kutegeeza era ng'avuddeyo neekubira omulanga n'agamba nti banange kirabika nga waliwo ekituufu ekitagenda mu maaso bulungi era nga ategeezeza nti olubuto lwalina luwezezza wiiki 41 naye omwana akyaganya okubeera nga ate avaayo era nga yongerezaako n'agamba nti abaana be bonna babadde ng'azaala ekinene ennyo babadde tebasukka wiiki 36 nga bamaze okubeera nga temunange bazaalibwa ono ye kirabika nga waliwo ekituufu ekitagenda mu maaso era nga njagala kubeera nga tenkuzizaako emabega kati nnyo nasobola okubeera nga ate mbawa emboozi ya Chosen Becky ono nno yalina kubeera nga ate azaala abalongo mu lubuto olwalina era nga munnange Chosen Becky yavayo n'ategeeza nti ku lunaku luli omukolo gwabwe ne Sekajja omwana omu yasobola okubeera nga ate avaamu olw'ensonga nti yalina stress ngadde ena ngadde eri era munnange yasobola okubeera nga ate ableeding omusaayi mungi nnyo ekyaviirako omwana we okubeera nga ate avaamu kati oyo omwana yasigalamu awezezza wiiki 41 akyaganya okubeera nga ate azaalibwa so gwomukyala yenayena amanyi ku nsonga eno genda wansi awo tuwendowooza guluuza ki dictator Amiri yali mu kubeera nga ate aseesa muddwa oba yagenda mu mafiina okubeera nga ate munnange ateekawo embeera so it is not yet clear what is going on mu bulamu bwa Chosen Becky otherwise embeera eno teri nomo n'akamu njagala kubeera nga tekuterawo emboozi eyo maaso awo tugenda okubeera nga tetumanya biki ebigenda maaso side zeeyo naye nga bwenaba kujjaeyo njagala kubeera nga tekuterawo n'emboozi eno ono step father yali muzibu nnyo abaana yatandika okubeera nga te abakozesa ku myaka 11 natandika okubeera nga temunange ali ebintu byabwe era nga ne maama yennyini azaala abaana abwe yali akimanyiiko naye nga munawe olw'okuba nti yali ageza okubeera nga te aprotectinga linnya lya taata nga buli abaana bwe balopa nga maama ayiwawo mu binaga nti mulimba baana mmwe era munange emboozi eyo njagala kubeera nga te njikuteerawo oba oli awo gw'omuzadde ali eyo osobola okubeera nga te ojjamu ekyokuyiga tulabutuzikalira bino byonna kubeera nga te mbikutuusako subscribinga sheka musomo wadde wali nnyo okubeera nga takulombereddwa gwe wena ayina ensonga ezikyaganye tobeera na bizibu nga sheka wali ajja kubeera nga takolako ku namba zisimu ziyita wansi ako sitikazi katusimbule n'emboozi eno tuvaawo I know tuuso naye tulaba wala tulaba sikaati guno gurepist guno gukwatisi guno laba otuuso mutulaba they look innocent but guchafu guno si gutaata munansonyiwa yeah. I didn't want to involve Zipporah. Gulabe, mbuguyina swaga, gutambula ne swaga. Gulabe, mbuswaga. Mbulwelu bishop luno. Lukwati si de gurepi. Look. Mbuguyina swaga guno. Kajaja. I told my sisters, I told you, Mama, I don't want Zipporah. I thought right now Zipporah and Rachel, they are kids. I was like, no, I don't want you guys to include them in this situation. When they grow up, if they also decide to protect their dad, that's not a dad. I would tell them, this man did. And if my sister, you still side up because he's your father, but you accept what he did to people, I would be like, no. Then you all are the same. You all are the same. So they included the Zipporah. I think you guys have seen their posts. Oh, there is another side of a story. Just because you see someone, guys, are these girl ladies? Do we still even have genuine people in this world? Like, mwegendereza abantu banange parents abazadde. I'm begging you parents,
Have a relationship with your daughters. Have a relationship with your sons. Let us break this curse. Our parents, they told them to keep quiet, but no. What was story gender byo mwana obuwala ngagamba waliwo omusajja yamukozesa mama we yamanya ne baganda bamugamba kimusigwa asoose okukwatibwa bla bla. You see, this is not my first time to talk about this, but I'm going to say it again. I don't know why it's always women abamanyi obulumi bw'okuba ng'omuntu akwekaseeko, because you know what it means mentally, you know what it can kill. Okimanyi nti ekintu kisobola okudisorganizing obulamu bwo bwonna nga ne bwogezako kwe-rebuilding oba tolwanye nnyo nga tosobola. You see, one time nakola wano statement ne bagamba nze there is a movie I saw ne manya lwaki I cannot reply abantu abamu nga banvumye because I understand their pain. Bagana okuwulirizibwa ne babeera frustrated nti buli gwe balaba gwasanga yena ayagala amuvumo bawulire nga kakanye. Okitegeera naye nze teri kisinga kunnuma nti mmwe abakazi abamanyi what it means omusajja okwekakako ate mmwe musinga okuwakanya ennyo bakazi bannammwe nga basaba obuyambi, mmwe musinga okubavuma, mmwe musinga okubayita buli kibi, mmwe musinga okubawemula. Mbabuulira abasajja bakwata abaana, abasajja bakwata abakazi. Percentage y'abakazi ekwata abaana abalenzi ntono, percentage esinga obunene abasajja bakwata abaana. Webaze Katonda guys. Sorry about the noise. Abakulu ndi ku level yemu nabo wano wentudde. Webaze Katonda gwali eyo tekinnatuuka ku mu nnyumba yo, tekinnatuuka ku mukwano gwo, tekinnatuuka ku mwana wa mulirwano gwo omanyi nga kakuyita Aunt Fifi, hi Aunt Fifi, n'okatunuulira with her innocence ng'omusajja akafudde sitaani, akafudde ekisorosoro, akafudde beast munda muko. You don't understand. Kyovula abantu amugamba sorry nti twafuuka balogo kubanze mba njagala Katonda akutuuzeko ku mizaani y'obulumi obwo, maybe then onoosobola okutegeera abantu obuzibu bayitamu. Nze saali wabudde muntu kujja ku internet kwogera byagenda kwogera kuba mba nkimanyi bagenda muyuzayuza obulere n'akatono ke yasigazaamu akatono ak'okwerwanirira nako bakamumalemu. Naye gwe njagala otegere nti omuntu oyo akabasanyiziddwa watuukira okugamba kangende ku internet manya behind obuyambi bubuzi. Obuyambi bubuzi. Njagala mumpulirize bulungi ebigambo byange mubitegeere nga temunnyanukula. Nga temunnannyanukula. Omanyi wano mwayiga okubuukabuuka. Okitegeera ono Fifi aliko numbers kamwanukule. Si bwe kikola. Wuliriza otegeere. Nze siwagira mukazi kujja ku internet kweyambula. Tariq stopped shouting, but I've always told people ensonga eziri sensitive ng'omuntu abuliddwa justice bw'azireeta ku media ng'ensonga z'okukwatibwa, kubanga kigambo kukwatibwa kintu kinene kiina mental torture gye kikulekera gwe bakikozeeko. Buli musajja oba omulabamu nga nsolo, abalala b'ekyayi tebazzeemu kufuna relationships endala. Okitegeera naye nabagamba wano nti omuntu yenna mu nsonga zino ennene ng'obuyambi bubuze oyo mumuleke ng'aleeta eddoboozi lye. Abantu be twagoba ku media be bantu b'obusonga obutono, omusajja njawukanye n'omusajja talabirira baana, obwo temubuleeta. Kati space yeetaaga abantu ng'omuwala ono n'abalala. But kiri painful nti we bavaayo okwogera abasooka okubakubamu ebituli n'okubavumaavuma n'okubambula n'okubawemula bakazi bannaabo. Bakazi bannaabo already omutima baaguyuzaayuza dda. Agezezaako okunoonya justice mu busirise, justice ebuze. Nze nina ekibuuzo kya kyenjagala okubuuza bamaama bannange kubanga nze ndi maama. Mujjawo otulo bakazi mmwe
mujje wa feelings kino nakyogerako dda mu videos enze nkola mujjukira story y'omuwala gye nabanyumiza omuwala taata we omusajja gwe yakwatanga naye nga maama wa wakana mpaka abantu abalala babiyingiramu naye era omukazi yasigala awakanira bbaawe even when the court proved nti omusajja yakwata omwana ng'obujulizi bwonna babulesi medically omukazi yasigala agaanidde bbaawe era nakyawa omwana bubi nnyo omusajja amala omusuulawo mukazi alwadde olukonvuba olutaggwa ng'alyoka atumye omwana namugamba nze siri katonda kobe nga gwe wanzaala I don't show up I don't care how people interpret me oba nze nsinga omutima omubi it's okay don't talk about the results nga toyogedde ku kyatandika kuleeta results zino do not tell people the beast I am nga tubasomedde chapter muwanjiikiririza n'enfuula beast bakazi mwe mujjawo obwagazi omusajja naye ku baana bo I have a feeling omusajja oyo yakwata baganda b'oyo omuwala bonna just lwakuba abamu bo banyumirwa yabasanga nga baagala kati ono ate ayina kirowoozo ekyo kyova olaba ali heart era kyova olaba bali abamugamba gusigwa asoose okukwatibwa bo babasanga baagala kyova olaba bakitwala nga kiri normal it's not normal omusajja yeebakatya ku maama we ate naawe naakwebakako that's not right mwe bakazi mwe mujja wa feelings zeyambulira abasajja bwe batyo lwaki kibazibuwalira okukkiririza mu baana bammwe kale mukwata omutwale mu ddwaliro otandikirawo gamba omusawo akebedde agamba you've never been sexual abused otandikirawo it's not expensive to do naye kibanguyira okukkiririza mu misasankule gy'abasajja gye musanze obukulu ne muleka abaana bammwe okuba ne trauma okuba n'obulumi mpaka lwe baliyingira amagombe I feel bad nti ne baganda bono omuwala abawala nabo bakitwala nga kiryoka omusajja okukaka mukama katonda what a society naye bakyala bannaffe abali ku mitimbagano guno abagwa ku bakazi bannammwe ne muvuma nga baleese eddoboozi lyabwe ne mubawemula ne mubambula already babambula dda mubaleke those people are hurting they will never heal they don't heal kubanga pain edda abanga akivuddeko lekaddamu ne kamushootinga naye gwe muganda wava atya nagamba omulenzi n'avaayo alwanirire muganda we nga muganda we omuwala amugamba siggwa asoose ekirungi naye yakimugamba muzadde katonda ono ono nno baamukwata n'asurvive nga mukazi wattu n'avaayo nga mulamu naye nga naawe oli muzadde wagira akwata omwana ng'olina abaana watya nga gw'owona okusurvivinga tasurvivinze kino ekintu bannange kyemufiidinga kikula kino ekintu kyemufiidinga kikula kyova olaba twasabye esiga eddamuzi emisango gy'okukwata abaana gino n'abakazi mugiteekemuko ku maanyi bannange mutaase ku bakazi tuli bubi abakazi babakwatira ddala gw'ovaayo otyo wagira akwata abaana n'ovumaavuma mukazi muno aleese obulumi bwayambibwe bakyala bannange muli bazibu mulimba anebaliwo atwala essimu naye mukama katonda bakyala bannange mulimba muwagidde nnyo ebibi ne muyitirira mwagadde nnyo okubalaba mwagadde nnyo okwegatta n'abasajja mwagadde nnyo okupruvinga abasajja nti buli kintu kiri ku bo that the entire world revolves on them bannange nedda mulimba bakyala bannange n'ofuna amaanyi n'oteekawo kamera kale sirika tomuwagira tomukubirako mulanga sirika muvumireeyo naye ate nayo nojja ku media nga naawe oli muzadde busobola okukeera ku makya ne bagamba munange oli ku mulimu okola omwana bamukutte omusomesa amukutte omusumba amukutte seeka amukutte brother waamukutte taata waamukutte amuzaalira ddala bino ebintu mubirabye si bipya bannakazadde bannange we mutaggule maaso kulekeraawo kufiidinga bibi kugenda mu maaso mujja kubitegeera nga mubikungulira mu maka gammwe mujjukira live gye nakola wano eno ku buno obwana obw'essomero bwavaayo ne bukola vidiyo nga bugamba nti once my boyfriend said ne bagamba nti gavumenti ye Uganda ejja abaana ku intaneti naye nabawa reason y'emu ku zo gye nagamba nti abasajja bali eyo bakozesa abaana bammwe
buno obwana obuto bwina emyaka 10, 11, 12, 13, 14, 15 bali mu bukozesa olw'ensonga mulimu abasajja nga emitwe gyabwe gyayononeka. Ekigambo ekyo sobola kiyisa waneno mu kamwa ekidescribing abasajja we bati abaagala abaana bato olw'ensonga nti internet tejja kukkiriza vidiyo eno. Nene mbagamba bajja obwana ku internet nti gwakanako ojja kaleka wano ku internet kabeere nga gakola vidiyo z'okwemansula biki nga waliwo omusajja akwata vidiyo y'akaanako n'agenda n'abaako byagikolerako akaana ne kafuna ebisiraani. Tewayise na wiiki omwana ono ali mukaabira wano ku internet annyonnyola engeri taata waabwe agamba nti taata waabwe yabakozesanga nga taata waabwe nti yeerimbise mu busumba abagamba nti Yesu ye yamusindika byabakola Yesu yamulagira Bayibuli bwetyo we mulagira avudde abibuulidde maama we protectinze taata waabwe step father baganda bono omwana bonna basirise. Actually gwe mulundi gwange ogusoose ogenda okebera ku famire y'abaana yonna nenjiraba mbadde nga mbamanyi naye nga sibawa nnyo obudde kubanga content gwe bakola ta apiringa gyendi baana bato bali we munakyeteeka munomanya nti content ow'abaana bato ta apiringa eri gwe muntu mukulu. Ndowooza omwana omuto gwe naakafollowinga ku TikTok naye naafollowinga ye tengetenge kubanga content gwakola ali jeno ne mulina okukimanya nti abantu abakulu content w'abaana bato doesn't appeal to you. Tewali kikutwala n'oteeka like ku kaana ak'emyaka 7 akawala akakyusa obugoye ne keekolakola obuntuntu. Nabagamba obwo bwonna obwana obuto bwe mulaba no ku internet nga kalina 2 million followers. Ezo million followers million zebbiri ababeerako nga baana banne waako nga bali Uganda babeera bameka bayinza n'obba tebawera 10,000 tebawera na 5,000 kubanga kizibu nnyo abaana Uganda okuba n'amasimu n'abagayina mu masomero kizibu nnyo okubanga bonna bafollowinga kanaako okuweza 2 million followers babeera bantu bakulu kwe kuligana agasajja gakagwa ensonyi. We munaategeera ebintu bino kuba kati ffe ebintu bino tubirabye n'obiyiga the hard way n'obisoma ne babikusomesa ku ssomero ne bagamba people like this. Naye omwana annyonnyodde story ye nga agamba omusajja yamukozesa olaba omwana ono ali traumatized kiganya omuvaako naye ng'ate omusajja ono yali musumba e Uganda. Omwana annyonnyodde n'agamba nti yali musumba naye nga kyaki yaabwe esinga genda mu baana bannayuganda ng'azina nabo mu kwaya nga bonna abakozesa nga bagisaamu embuto. Mama waabwe n'amuleeta mu Sweden bino ebya family unification n'olwokubanga omuntu we baba bamukozesezza walina okubbaawo obujulizi. Omuwala agamba obujulizi bwababula mu Sweden obusiba omusajja. Kati ono omuwala amagezi gengenda okuwa kubanga gwe mulundi ndowooza okusosa okutuula ku live ez'abaana abawala mu age bweti nenjiwuliriza okuva wetandise paka lwewedde but nze sigenda ku live z'abano baana we bati no because content waabwe doesn't appeal to me. Mbawa respect nengamba nti abalina okubawuliriza baana bannaabwe bali mu same age we bafaanaganya endowooza. Nono omwala amagezi gengenda omuwa bw'oba omanyi lisiti ey'abaana bonna omusajja ono bwe yakabasanya kyekiseera oba contacting. Bw'oba nga tewaliwo obujulizi bwonna gwe tofaayo contactinga buli gw'ojjukira n'ogamba nti mbajjukira singa munaawera abawala 3 ne muvaayo nga mwenna mwogera ekigambo kyekimu mu Sweden bajja kumuvunaana. Mumutunuulire abantu nga ba R. Kelly ba Mike Jackson mugende mutunulire mu history y'abantu bonna be bazze nga bavunaana nga bagamba nti bakozesa ku baana abato. Wabeera tewali bujulizi nti baba recordinga video kubanga bibeera bya myaka gyaddamu gya 9, 8. Naye olw'okuba bano abantu bagenda ne bavaayo nga baweze nga bangi ng'ate bakuze n'okukula nga bagamba tuli traumatized kooti ebasalira omusango babavunaana. Kati gwe oba omanyi banno bonna ge magezi genyinza okuwa bw'oba omanyi banno bonna ng'ogamba nti bonna nzijukirako abantu naye baba 3
nga mwina sto abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.